kulaba oli waba kulumbye nawe omuwa byaba yeetaaga kati awo mandi oba olumbye namyalo oli yazaalibwa abengo onuumiramu eyo kategori ey'okumalisinga ey'okuteekawo agaboozibozi mwawule omuntu okuvuma n'omuddiza kyakuvumye mwawule concoction. There is someone concocting something that doesn't exist nakikuteekako gundi weebase ne gundi olina okubeera ng'olina evidence eyampanirira amagulu okitegeera oba togirina kitegeeza ekyo musango gwe nvuma olinga kapa nange nja kuddamu olinga kapa nvuma olinga ekyalaani nkugamba olinga ekyalaani naye kati nvuma gali agakakalina nange nkikuddize nze nkuddiza by the way I don't know why people are they are critiquing me because musimanya oli mukyala musiraamu omusiraamu kyeki kwegamba munkole bye munkola nsirike mujje banaye mututidde obufumbo bantu mmwe ne oba waliyo amateeka ga social media sikitegeera oli ateekayo ate temwaga kubamu aba opposition mwaga kuba mu parliament ne mugalemesa nga mugamba nti gagenda kukolera NRM naye batukuba oli n'atukuba n'akukuma kati n'akukola buli kimu ne tubeenenya ne tusirika era ne musigala nga mutulunga anti ajja ky'abantu balina this mentality egamba nti engeri gyali the other side kale nze namyalo newe manyi bankriticize namyalo neggulo twagenda mukokasi nga bangamba namyalo bino byokola namagamba it's my life. Well, I had life before ONC, I have life in ONC, I have life after ONC. Munyononye, munemeseza obufumbo. Kati mwamu nampasa, mwine ebisiraani. First of all. Mwamu nampasa nga mwine ebisiraani. Mutulemeseza okufumbirwa, kubanga mututeekako ebintu by'ettakuza ne mutiisa abasajja. Omusajja waba yakwagala ebyo n'aba yabikumira. Sabo, ababa tusobola ku interview. Acha tuneba kuba ebigambo babikuba naye kale to summarizing tubadde mu mpaka za Quran bannange President Dr. Museveni akomawo 2026 agenda ku appearing ku ballot bannange ate ayagala ffenna wadde nga waliwo obumulumulu bano abataagaliza bamuteekamu ebitimatima ebyo akyawa abantu naye President jjajja wa ggwanga atwagala ate yatuwadde IGP omusiraamu akasemba yaja atombuza bibuzo tuna kusibuluka twagale kuwesa mpaka alhamdulillah Allah tumwebaza okubeera nti atusobosezza okubeera nga weetuli batuzze tubadde mu mpaka za full competition zibadde well it was a bit late but really it was worth it and for the first time okulaba nti nno bagabye mu motoka bannange basetinze train banaye buli yenna alina agezaako okwetegesa manya nti olina okubeera nga position okugabe emmotoka abaana abato bafunye emmotoka abakadde mugenda kufa temuvuze ku mmotoka omwana omuto agiwangudde mu Quran omuwala awangudde n'omulenzi awangudde ate sikamotoka era twebaza nnyo Success Motors okulaba nti nno bambi beevudde mwana omuvubuka oyo nno afujjirira nange mu ofiisi yange annyambako bwe mba nnoonya ebyokubaleetera ewammwe okuyambako abantu baffe bafune nsandikwa oyo omuvubuka oyo wansonga bambi afuddeyo nnyo n'okulaba nti nakikwasizaako ya kirungi nnyo ate baana bafunye hijja bannanga abantu basondera hijja myaka naye omwana asomye Quran kitegeeza Quran esobola okutuusa wonna mu nsi muno waggulu n'okufuna abalala bye batanaba kufuna ajja tomuntu yandyebuziza gwe oli mu ddaala ki okusoma Quran nagisoma nenjimalako ekyo kiri ku rekodi era nze n'empaka za Quran nazisomanga nakwadde munange tolumu ovamu ogira n'ovaako wodda mu bino ebyaffe ebyeno n'ovaako ebyensi naye Quran njimayi golowooza abannumba mbakolanje mbagattirawo suula awaawaawo ne balemera mu firimu yaabwe oyogadde ku kyokubeera mbu ajati gwe wasomera eyawangula nga bamuwa bbaafu ndabira nga bawa bbaafu bawa mifaliso smart TV radio bintu kati abaana baliko bagaba amamotoka kitegeeza gavumenti ya Museveni yeeyo abaana abali mu buzzukulu ebizzukulu kati bifuna mmotoka ng'ate byana bito kati goyini ajja tutwogere ku nnyambala y'obuyisiraamu y'ennaku zino kino omusanga ng'ayambadde ng'omuyisiraamu naye nga si musiraamu anti kati olaba ennyambala tebaako nti nno ono kati ate olaba amasomo agasinga ge twasomeramu twesanga nti nno abaana bangi abatali basiraamu baasomera mu masomero g'abasiraamu ne ba adaptinga the character
n'ennyambala kati ogenda mu stoppinga tojja kwambala bati kubanga ye kyekiba kimufiiringa comfortable ngera woolaba amansuzi we batugamba nti bannaye nze ebinyumira nze ekinyumira bode yange kyentekawo ssaawa eyo gundi eyo right ye okitegeera waliwo abalina right maybe to expose their bodies to the public ate waliwo abafeeling anti no they have to hide something to keep the warmth within their bodies for that the rightful person so kati nze kisobola kiyingiramu kubanga buli omu yamanye entegeka ye ne katonda we n'enteekateeka ye nekyayagala ne katonda we kyamutegekedde ogera ku nteekateeka z'ekisibo tuli mu mbeera yokuba nti tugenda mu sawumu yes tugenda mu sawumu tuteekateeka as usual office of the national chairman tutera okuteekayo ebintu byaffe era tugenda kujja tuli mu kunoonya bintu bye tugenda okuwa abasiraamu baffe tujja batutambula accordingly emiziki tuba tulina bitono naye twagala at least buli wamu webeko abafunako naye tujja kubeera ne general breaking of fast gyetwandise nga street futari bwe tunaaba tulabye nga tukwasa poliisi ng'etugaidinze ate mwe poliisi ate ffe poliisi buno waali wano nga poliisi etugaidinze oluguudo lwe tunaasalako netugalawo netusibululya abantu ajati omuntu street luguudo kulusalako kuliraawo street futari omuntu yandyeyisizza atya mu kisiibo omuntu banange woba toli married woba toli you have not legalized your bonking sessions please sibako ogendo oluganda simanyi byogera odde wa mungu bananga tudde wa mungu tulabe bane mukama katonda tuteremu baraka tusiibe nga tetwegasse tukuume obusiraamu bwaffe ono onayagala nnyo obuwala tasobola kumalako naye munanga ate osanga ayinza omumalako omuwala bukwepikira nnyo kale we abstain twekuume tukuume empisa ennyambala enneeyisa bannange abalimba tuyambe kukakanye ku mimwa gyammwe alusa zigenda luma abantu alusa zituluma bulijjo naye era tusiiba naye waliwo abaziina genuinely naye ate waliwo n'abataziina ebeekwasa olaba nti ebikolobero banaye oba abasiraamu balina nnyo ssente kubanga bamanyi otugamba bulijjo nti simanya mu kisiibo sente zibeera zibuze kitegeeza many things are not catered for because bonna abantu baba bazzeeyo bafuuse holi nga bazzeeyo eri mukama katonda senga nno wetubeera bwe tutyo newebiggwa ne tuddayo naye bannange emitima emibi banna abalina emitima emibi mutuyambe emitima gikome kati wiiki eno etandika tugendagenda mu kisiibo twenenye eri allah atusonyiwe ebibi byaffe bannange abatukoze ebikolobero abatufujjiridde abatuwonoonedde mwaka guno gyonna nga wetutambudde banaye mwenenye muddeko eri katonda kubanga ensi eno tewali agenda gikungula ate tewali yasayininga life sentence with god ate era tomanyi ogenda kufa ate wano oba wakitiibwa ki ogenda kuziikibwanga mubbi ajati ngayogera nnyo ku kintu ab'emitima emibi era buli wamu ab'emitima emibi babeerawo bangi naawe wuwe gyokolera wali ab'emitima emibi mu busiraamu allah atugezesa era kati waliwo ekijja mu bulamu ogamba kati wano ndi ku kigezo allah angezesa kulaba imaani yange ekyaliko oba tekyaliko abalasi baba omanyi banne yabbeeye nagiramuzaako emekka nempanika bwenti neŋŋamba ezo zeetaaga bahonarebo bali abakolamu dda naye kati allahumma amin naye nga salamu alaikum warahmatullahi waalaikum salamu warahmatullahi mugamba mutya shehe gyetuli omanyi munenze kwetera seeka kwa munnayo nsinga irimu tewali tabu honarebo olunaku lwayo tuli ku Quran competitions oyinza zoogirako kikwa munne zibadde tezibeerangawo no kino kye batandikiddeko kirungi nnyo kyongera okulaga abaana baffe nti Quran kintu kya mugaso wabula n'abali eyo mu ggwanga okwongera okukimanya nti Quran si ya mugaso yokka ne tusobola ogyekizibitingamu in a competitive way olaba tewali ayomba teri alwana kigambo kya Mungu kyekyogera bakusomera soma wano bw'oba tokimanyi toyinza gaabanzibi gwe kennyini n'osoma n'osirika n'ogaba bimpeddeko ne bagamba omulala so that is it yeyo nekya competition kale ddungi naddala ku baana baffe abato wabula n'abantu abakuzeekuzeemu abatuludde pozi kye balina okwongeramu ekiseera ekijja nga ono byaba asoma
wali biba bitambula ku screen abantu basobola okutranslatinga n'okulaba nga bamanyi bagoberera oli kyabasoma kuba eno memorization okukwata. Okay. Honorable otutunuulira engeri gye tuli ku Quran competition eno omuntu ayinza okwebuuza Honorable obuyigirize bwe bwa Quran bw'okoma wa? Bano bansingako ge mazima kuba bamanyi bano bahafi kitegeeza buli wookoona obuyigiriza bwabwe mu Quran butusingako ku kino. Naye ate ekyo kiraga omuntu ayo gyali buli omu osobola okumanya Quran kubanga kweri ku mitimbagano kati oli ayinza okumanya ogisoma mu Luwarabu ne gwe n'ogijjayo n'ogisoma mu Luganda n'Oluzungu era n'obitegeerera ddala byennyini bye boogerako, so osobola okugiyiga ng'ogenda weeyigiriza. It's never too late. Atulaba nti abayimbi n'abantu ababulijjo tulaba tebagijumbidde. Ekyo kiri eri bo. Nsaba Allah abasobozesa omulundi oguddako bajje mu bungi nga bwe bajja mu bivulu ebirala. Nze ndowooza kino wandikubyewo nnyo Honorable anti kino kirimu bibiri ate toyinza kikaka muntu. Kirimu okugaba n'empeera ng'owuliriza Quran naye n'okwenkaraginga mu kuwaayo, so twetaaga tuzikole si luno lwokka nti lya mu kisiibo n'oluddako tugambe nti kati tukitambuza mu Eastern Uganda, tukitambuza mu Western Uganda, Northern Uganda, kuba bambi waliwo ali embalala nga tasobodde kujja wano. Naye bwe kibeera mu Eastern Uganda oba West oli n'amanya nti ndi mbalala, oli ava Itendero n'ava ewa n'ava Ibanda n'ava Shema n'ava buli wamu n'ajja awulirize ekigambo ky'abano abaana ate neirimu ebeerako ebeera esomerwako. So eno ntandikwa nnungi tusobola okukitambuza mu ggwanga lyonna mu Northern Uganda n'ewalala ne tulaba nti tekibadde wano wokka mu Central but all over the country. Tuli mu kaseera ak'okubeera nga twetegekera omwezi omukulu ogwa Ramadan. Nga Honorable bakaki bosobola okuwa abantu abali enkozi munnaye Abannayuganda mwenna abali eyo okusingira ddala abasiraamu omwezi guno gutukakatako mpaji mu mpaji z'obusiraamu. Tusaba Allah buli omu amugondezeemu amusaasire abeere ng'asobola okuguyingira nga mulamu ate era atuukirize empaji eno ey'okusiiba nga bwe tukimanyi mwezi gwa kugaba, mwezi gwa kwetoowaza, mwezi gwa kwenenya. Tusaba Allah abasaasire akkirize okwenenya kwaffe ffenna n'okutabagana kwaffe, okusonyiwagana, okukolaganira ewamu obulungi ate n'okuliisa abo abatalina. Ga mwezi gwe tulina okuwaayo tuliise ababa batasobodde okufuna kubanga Mungu okugera kwe kwa njawulo. Olwaleero tuyinza okuba ffe tulina naye n'akyusa okugera kwe enkeera ne tuba nga ffe tutalina. Tusabire abali mu ntalo, entalo eziri e Congo, entalo eziri ewa bannaffe abali e Palestine naye ne mu nsi yonna e Sudaani. Mungu abasaasire abeere nga abataasa embeera eyo ate naffe atusaasire agitukingiriza agiteeke wala. Honorable omuntu yandisaanye kubanga ayambala atya mu Ramadan kwa munnaye okwambala abakyala okwambala obulungi abaami babadde tebayinira bubi bwe bambala. Okwambala obulungi kirungi akyeyigiriza okuva kati osanga kijja kgenda nga kimukwatiramu mpola mpola. The issue is to encourage. Teri yali perfect ku encouraginga guno omwezi gwa practice naye n'okusiiba ababa tebannayiga muyigiremu okusiiba kubanga okusiiba ddagala eri omubiri. Kale tweyanza nnyo so mwebale nnyo bannayuganda mwenna mbaagaliza omwezi gwa Ramadan omulungi ate n'empeera eziganyulwamu nga Mukama Katonda bwe yagamba nti abaasiba omwezi gwa Ramadan n'agukkiriza omulyango gwabwe Babu Rayyan mu abaatuyisa ffenna okuyingira ejjana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya shehe? Alhamdulillah. Muri mutase. Alhamdulillah. Tusoke twogere ku Quran competitions in brief. National Quran competitions, alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abad olwaleero nakuza omwezi 23 mwezi gwa February mwaka 2025 twabagamba omwaka guno gwa bisima, omwaka guno gwa kubeera bulungi, omwaka guno gwa byafaayo. Twakibagamba tuli maka mu mula ya December. So kino ekizza olwaleero mu ggwanga tekibangawo. Twebaza Ilaji Foundation ne big events olwa kino kye bakoze. Wallahi mu byonna abasiraamu kwegamba abasiraamu tugenda tubeera ntuuzi waffe tulinayo bintu biyinza tugatta abantu bajja ne basanyukako mu mbeera ya halali ne babeerako awamu
ffe tulinda idi ya kisiibo, idi ya kusala bisolo, naye olwaleero wallahi lengera amaanyi g'ekitabo kya Allah. Owulidde ekigambo kino kikulu nnyo era tusaba Allah kibeerengawo buli mwaka tulaga amaanyi ga Qur'an ey'ekitiibwa, tusaba nannyini luyinza Rabbi akkirize. Sheikh, tuli mu mbeera y'okubeera nga twetegekera omwezi omutukuvu gwa Ramadan. For now oyinza kuwa message ki eri omuntu most especially abaana abobulenzi abali abagenda obanga basiba? Naam, kakati alhamdulillah mausumu etuuse eya Ramadan. Buli muntu yenna omwezi gwe yeesunga anyway, kuba simanyi yo musiraamu ayinza kugira Ramadan n'atajeesunga kubanga gwe mwezi oguleeta enkyukakyuka obulamu bw'abantu. Owulidde, twebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuwangazizza era tumusaba tutuuse mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Ate nga mbakakasa gugenda kubeera mulungi kubanga tugutandise n'ekigambo ekyebbeeyi ekyekitiibwa ekya Quran Foundation. So message yange eri abasiraamu mwenna, faman shahida minkum shahara falyasumuhu. Buli muntu yenna asangibwawo omwezi gusiibe, buli muntu yenna asangibwawo Ramadan gisiibe. Owulidde, n'enkubiriza umma naddala abaana baffe ab'obuwala kubanga tuli mu mbeera kati ya social media, ensi evuga abantu okufa. Bw'otunda ku TikTok abaana ab'obuwala batambula bwereere, bw'oyita mu kibuga abaana ab'obuwala batambula bwereere. Owulidde, n'ab'obulenzi obasanga ku miso kutujanjaga n'ebirala bingi. Osanga abavubuka olwaleero nga batamiirukukidde ku makubo naye nga basiraamu. Bannange mbasaba ekintu kimu, Ramadani bwejja tweddeko, tubasaba mukyuse ennyambala, mukyuse empisa zammwe. Osiibe Ramadani yo ng'omanyi ogisiiba lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musaale swala, mwambale bulungi abaana ab'obuwala, tubeera ab'empisa. Era awo wennyini Sheikh, omuntu yandibadde ayambala atya mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan? Both abasajja n'abakyala. Ennyambala nno oba oli awo nno kale kankiddemu lwakuba nti okimbuuzizza, naye omwezi gwa Ramadani bwe gujja gubeera gwa kutukuza mutima na mwoyo. Omuntu ne bw'akyusa ennyambala abadde akunama n'ayambala hijabu naye ng'omutima gwe mufu era by'ayambala bijja kuba feeke. Onfuna bulungi kubanga obusiraamu how should I term it, kwegamba tetubujajingira ku nnyambala ya muntu. Sooka gwe kennyini otukuza omutima gwo n'omwoyo gwo byonna obize eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omala okusiramula omwoyo, omutima gujja kusiramuka. Omutima bwe gusiramuka, omubiri gusiramuka. Omubiri bwe gusiramuka, n'ennyambala ekyuka yokka. Nga tebagambye nako nti yambala hijabu nti oba yambala ekkanzu bagenda osaale, kubanga omutima bwe gusiramuka n'omwoyo oba osiramuse. Onfuna bulungi kyovula obusiraamu baabuuza ma huwa al-islam. Obusiraamu kyeki? Al-istislaamu lillah, ye muntu okusiramula omwoyo ge n'omutima gwe. Omuntu bw'asiramula omwoyo n'asiramula n'omutima asiramula ebisigadde. However, sigana kukyogerako, tubasaba bannange temukunamira mu Ramadan. Mwezi gwa Ramadan gwa kwebika, mwezi gwa kusaala swala, mwezi gwa kwenenya, mwezi gwa kwegayirira Allah abeere nga atusonyiwa ensobi zaffe, mwezi gwa kulongoosa mitima gyaffe. Kuba tubadde Ramadan egenza otujjira ng'amasiga mangi nnyo, owulidde ebituluma bingi nnyo, ebinene bingi ebigudde mu umma. Abantu bawemula, ate n'abawemula nga bantu balina shahada balaba ne ku Kaaba. Onfuna bulungi abaana b'obusiraamu babeera ku TikTok, social media nga beebikudde amabeere, babikudde enviiri. So ebyo byonna tubasaba mu Ramadan bwe mbanga muyingidde omwezi gwa Ramadan, bane mwebika emibiri gyammwe, mwebika enviiri zammwe, mubeere kwa dhikari. Omwezi gwa Ramadan mwezi gwa kusoma Quran, mwezi gwa istighfar, mwezi gwa kusiibula, mwezi gwa kwenenya, mwezi gwa kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala. Yes.